banaye mukulike basiti banga balungi mukuru mulamu konenga itwa mu ndego ne akatega kisawe no katchai ne woman MP waffe kwe twagala ennyo munanga bane mugamba bananga ali wa mchala abatukolera era nga bingi mukane bagenda kubera nga tayogera ko masawo ebadde bimubuzizza na bichi byatuyiyiza all the time era nga gwo mchala omulungi wa omuwala ndabe yetekate okubera nga tuyengire mu kintu kinene eky'omukwano honorable China ate ebigambo byo era nga honorable wetwawo mulidde mukwano nga tukyagala ku nsonga zino za Kenzo Rema nenga fine tubaleke bakole bikola ki ebibajamu honorable omukwano gwetagisa mu sente yes njagala okizeeyo obulamu bwetagisa sente obulamu mukituufu kati guno mukwano sente zetagisa ishu eriwo nti omuntu yenna yeetagisa sente okubeerawo kati omukwano gulina obbasanga nga weemuli nga mwenna mubeerawo ng'omuntu asobola okunywa akasoda bw'akaagala omuntu asobola okulya ekikomando ng'akyagadde nga obulamu tebuli nti nno bwakuwankawanka kati bwe mwesanga ne mugatta obulamu bwamu abakazi tebaagala kutaka sente honorable kange kakuluuza banaye abakyatulekerawo obukopi esente yiyo gw'ogikola toba osazeewo okuba nti nno omuntu oli naye kati ng'ogenda nga munywa caayi omukalu naawe omunywa nno nze ndowooza okuba kwerumya mulekerawo kwerumya abakyala sente gy'okola yiyo gyeteekeko girye ate abaawo omuntu gw'oyagadde girye naye mutwaleko out yes tuteke obasajja tubalageko tulaffe tulina mukasi no ye value bwe tuba twagala value tujongereyo honorable mukwano gwenyuma ano nga gwakatandika niwe gweyongerayo emaaso eyo muno ogenda omukoowa gwoza lwaki tukome tutya omukwano guno okubeera nga gukyali awo weewatyo guli high one bw'oba tolina ssanyu tosobola ligaba bw'obufunye omuwala ali boring naye tasobola naye si musanyufu kati gosuubira otya nti gugenda kuba omukwano nga mugufunye nti gunaatambula bwe guti one omuntu ky'olina ky'ogabako funa omuntu ng'akusanyusa akwongerako akusesa ng'alina kyakwongerako mu bulamu nga bw'oba naye era owulira nga alina jokes z'ayogera alina hobby bw'ebanga mwagala movie nga musobola okulabako firimu mwenna bw'ebanga muli ba music musobola ogendako ne muzinako mwenna bw'ebanga mwagala out ey'okuga nti no mugenze out mu restaurant mugenze ku beach mufune ebintu ebibasanyusa si kwetunuulira yes. As a second wife, honorable nyinza okuba nga ndiyo ni namba 2 nenga omusajja onankukusa nkweka honorable tayagala nveeyo nenga ate njagala ense mmanye gwe bakukusadala ekintu kino nyina kyeyagalira mu mbeere yeeyo nsirike oba nange neerage nti nze mukyala gundi bangi beeyisaamu nze ni madamu gundi kati nze sibitegeera ebya second wife no sibitegeera era komenti yange eba ntonotono kubanga sibimanyi bwe bakweka kati bano bye bakweka babukukusaba babita batya buside dish okay I've never aspired lwe lugendo lwenzizizaayo omwana omuwala wa 5 years 7 years waliwo omuwala yali agambye njagala second wife mami njagala kula neetegeke nere second wife kati wenkugambira kyobula komenti yange kwekyo ntono yes so tukyeyagaliremu abakyala yes okujjako olinga yafuna accident mu bulamu bwe n'adivertinga naye nga si kyekyali ekirooto kye kyobula nti komenti yange is reserved kwekyo kubanga siri so Onale pesanji zina abantu bako agenda gamba nze siagala kuddamu kufumbirwa siagala kubeera nga like nzira mko kugamba nga ine biba mukola relationship eri gamba nga muli atokuddamu falling in love omuntu bw'atyo ddala don't fear kubanga life is about going for the new going for the next stage in your life nze ndowooza totya mistake zibaamu
but doesn't stop you nga bw'ogamba omwana bw'aba atambula agwa tekitegeeza nti taddamu kuyimirira nawe bw'oba wafuna experience embi mu relationship weeyagalize to get a better relationship. Don't stop trying. Gwe bali bakumenyeko omutima in life. You know those things. I don't think so. I don't think so because one, ngambye nyina olugendo lwange so love yalusanga mu kkubo. So I don't think that tubeeraawo. Of course I see people who've been heartbroken and I always counsel them, but I believe in second chances. Sikiriza nti omuntu aba afunye ekizibu nga permanently kati ye yali awo. Honorable wakamala banga kine mwami Sempala kosa abasinga we last for a year ne bigana abala myezi abala myaka ebiri alumaluza lamne abana ne bakita kati gwe myaka emeka honorable nachi kizo kubeera nga kikuwangaza relationship yo paka 20 years. Honorable fumbi kichi ekikubye relationship kuba nti nno fenna we were not born to suffocate each other. Nga bwe ngambye buli omu yalina olugendo lwe so ne twesanga mu kkubo. That's why fenna tukyatambula. Tewali kufe yali akomye nti ali mu lugendo akomye. So era njizaayo nti one bw'obanga mwenna muyina life goals is a basis for a relationship. Sisuubira ate abantu balowooza nti nno abantu baba nga buli omu alina kyakola nti ekisinga okumenya obufumbo omu kuyimirira n'asigala ng'atunuulidde munne wabaddewa nga kati sikulaba because wamufuula olugendo nga twakumyewo saameka ezo saameka. You start stressing each other kubanga gwe wasanga muntu mukulu ne bazadde be abaamuzaala kati tebali naye kati ate gwe amusanze. Nze ndowooza tukule mu kino ekintu eky'omukwano n'eky'obufumbo. Tuyamba omuntu atulabisa wano ayinza okuba nga youth like right now are dating omuntu bana bakubeera nga bameetinga so bagenda okubeera nga bameetinga gwolooza biki ebyandisaanidde okubeera nga byogerwa kokoze eri omuntu gw'omeetinga ngayagala akumanye buli kimu mu lunaku lumu. Aba si investigator oba si journalist so kati aba anoonya ki? One kikyoyo abanga hit and run kamumanye mumalirize neyongereyo. Yes, kubanga omuntu yenna aina omuntu gwagenda okusinkana okudatinga kitegeeza aina hope nti bagenda kubeera bonna obulamu bwabwe bwonna. Kati bwe kibanga obulamu bwabwe bwonna bagenda kubeera bonna obwangu obwo bwaki? Yes, oyo aba ayagala kukuula saawa eyo akudduke akumalirize yeyongereyo. Bwe kimanyi nti ensangi zino omusajja tekimukwasa nsonyi kumiitingayo n'amaani agamba tugende kiggwe essaawa eyo. One kyoli omuntu kyakutwala bw'obanga oli omuwala amanyi nti nno gwe toli kasasiro nti oli ajja akwesiimulizeko ebisooto yeeyongereyo no. Era n'omusajja oyo ojja mukuba eriiso limu yeetereeze. Yes. One, abawala, you're created for greatness. Abawala. Tewali gavumenti kuva mu byawandiikibwa ba Sulemaani baani ba Dawudi bonna tewali mulembe gwasuulibwa abasajja gusuubirwa abakazi. Kati value eyo lwaki temugimanyi? Nga bwe ngambye omuwala talwanirangako musajja. Abasajja kubadde bebalwanira abawala. Yes. Abasajja alina tulwandi, omusajja alina kulwanira. Balina competing nga balaba princess omumbejja ali awo. You know. Yes. Nitu tuyawadde value fe natu. Yes. Kyeweetwalira osanga abawala nga Katonda yakubumba bulungi yakumalirako time naye nga value togimanyi.
Yes. Ate ne wabaawo omulala kyova olaba osanga abawala ku mbaga nga beetegese nga luwa omulenzi gwe balaba ow'amaanyi omugole n'avaayo ne beesooza kale laba akawala kale oluyalabamu ki kale omuvubuka oyo yenna ye omuwala oyo gwe mulaba akumba gwe mutalowooza nti alabika bulungi ye yamanya kyali. Yes, yamanya kyali. Oh yes. So obulungi bwo buyina kuva munda obumanyi buliwa buli ku feesi yo kyolowooza oba buli munda mu ggwe. So kyoli n'abantu abalala kye balaba kyova olaba nti abasajja batera okugamba abawala abangi abakazi bangi tulina obbawasa. Singa kati abasajja kyalwanira abakazi tekyo tekibangayo. Era abakazi abawala abato Katonda yabakolanga mu abasajja be balina okunuuka ensingo abawala nga si be balina okunuuka ensingo. Yes. Era kyova olaba nti wabaayo omuwala nga yategeera value ekyo abamu baliyita ddogono. No. Era waliwo abantu abategeera ekyama ekyo asobola okgenda n'afuna omuvubuka ne batandika naye omuvubuka n'adaivatinga n'ava ku mulamu neyeyongerayo olw'okuba omuwala oyo oba omukazi oyo amanyi value ye tekimujja ku mulamu. Era oba oli awo bannange omuvubuka oyo ate tannawasa awasiza omukazi oyo w'abaana abana agimanyi era n'abalala bakyagiraba. Oh yes. Value yo nga Katonda gold asigala gold. Oba ozadde oba tozadde oba ogezze oba togezze oba ki gold asigala gold. Yes, dogo. Honorable biki biri bye bwenyumiriza mu mukwano n'ogaba bannange era nali atali mu mukwano oba atafumbirwangako you're missing this. Love is the greatest experience. Era omuntu atayagalangako tayina kyamanyi. Because love is knowing nti waliwo agenda okulowoozaako waliwo agenda okulaba amanye nti okooye waliwo agenda okulaba amanye nti tubadde ki waliwo agenda okubeera awo agambe tino mbadde awo nenkuleetera kino ekyokulya waliwo abeera awo n'agamba nti ennaku zino tonnagendako mu masaaji oba gendako mu saloon gwanduli like akufaako ekyo tewali muntu atandikyagadde. So kati nze nyino kyagaliza buli muntu nti atakifunanga Katonda akimuweeko. Yes. Honorable gwe mulyolooza abasajja baagala ki bannange generally kigamba tukyebuuza oyinza okwekola buli kimu n'omala naye nga bannange olaba era omuntu tammuka. Njagala bagamba nti omusajja one butonde okwagala ekisooka ebintu bisatu tebirina formula naye Katonda yabigaba. Ekisooka mukwano agaye butonde bya Katonda. Number 2 sente ne formula yazo tetegerekeka. Atasoma azifuna asomye ne zimubula akola ennyo zimubula omunafu n'azifuna tezina formula naye ffenna tulina okulubira nti tubifune. Number 3 bukulembeze ebintu ebyo bisatu formula yabyo tubikola byonna naye Katonda yasalawo. Kati ngamba ombuuziza abasajja baagala ki Katonda yakimanyi naye abasajja nabo bafaananga ffe nabo baagala omukwano tewali atayagala mukwano. Number 2 nga bw'olaba nti baagala nnyo bafaako nabo noddayo kyala n'akuwa akatunda ne n'amanya ng'okooye byenjogedde byonna bikola ku musajja ne ku mukazi tewali atayagala mukwano. Ekirala ekyo tulina okibuuza bo lwaki bava ku mulamu ekyo olwaki bava ku miramwa nze ndowooza abasajja be tulina okubuuza ekyo. Honorable wetutuukidde wano abatanzewo foundation bagita Arms Around Africa Foundation
ekintu kino kikwatagana ku ki ffe nga ba youth beeko kyotunyonyera about this foundation tubadde nga tweyongera okubeera nga Arms Around Africa Foundation kitongole kya bwannakyewa kinatandikawo bwe nayingira parliament era ekitongole kino mwe natandikira okukwata ku baana abo ba Alex be mulaba abageto kids. Yes. Emakindye nyina w'essomero era abaana abo bwe nabatukwatirako naddala we omugenzi Alex eyafa waliwo Isaac kati ali mu America abo bonna ba Adamu ba Mani King bonna Mani King by the bali mu America kati abaana abo kuva dda njagala abaana abali ku street abava ku ghetto. That's why ekitongole ekyo ky'obwannakyewa tukwata abaana abo abali mu mbeera eyeetaaga obuyambi. Waliwo abaana abalala ba Banana Boys abo abaana bwatambuzanga amenvu nabwo nembujjayo. Mulimu akamu bakayita Tone kati kali mu senior 3. Waliwo abamu ba Marvin Mark bali Katukawempe Central College naye mbakwatako kubajja wansi omwana omusanga nga tasoma kati kyekitongole kino Arms Around Africa Foundation. Naye ku bavubuka abali mu masomero abavubuse tuyina ekyabaana abawala kye bayita African Girls Forward Club kiri mu masomero kitambula. Kitambula mu different schools. Yes. Secondary na primary? Secondary. Secondary only. Yes. Baba bakyali bate bannaba bulungi kutandika kavubuvuka ono alina byaleeta. Mubalinde eno mu secondary. Yes. Ne tutandika okukola peer groups ne babeera mu activities n'okubajjukiza nti kati social media sisenga kubanga abaana abawala bafudde okay weeri ate bagirowooza nti bye basomako bituufu byakwemulisa kati mu kifo ky'okunoonya abasenga ba internet ba virtual means it does not exist. Tubagamba mwe muli baana bawala mwetunuulire muli baddugavu muli bafirika kyemulowooza kyemufuuke ba role model olabe nti waliwo omuwala ali mu Central College Kawempe, waliwo omuwala ali Makindye High, waliwo omuwala ali Nakifuma Modern eyo byenjogera ye wali clubs zaffe kati Nakifuma Modern nti omuwala oyo kale namulabe she smart omuwala bannange you know that her math afuna mu 9 kati batandika okwerabawo because be bagenda okubwangala nabo mu nsi. Yes. Kati waliwo programu eyo era programu eyo yali inspired by the Queen Mother Namasole wa Swaziland. Yes. Because I'm ndi mukwano gwa Namasole in Swaziland ne King Muswati. Kati Namasole aina ekitongole ekigunjula abaana abawala kyobula mubalaba mu read dance era next year first group yaffe genda ekyali Swaziland. Honorable webale tukolera ekiki? Yes. Group ene ey'abaana bano bokwata African Girls Forward Club. Yes. Bagenda mu read dance. Naye nga balaga you can slay the African way. Wow. Okubeera omuddugavu kya muwendo. Bakyenyumirize. Kirage bali abalisi. Yes. Swaziland. Tubalage. Omwana omufirika. Kubanga kati Namasole yakimanya nti mu kuyita mu nnono zaffe ez'Abafirika tulina kyamaanyi tusobola okuyigiriza ensi mu baana abawala. Ti omwana omuwala waali era ensi emubala kyovula nti ensi zaffe zirina bannamasole bazungu si be baatuyigiriza bannamasole baba bakyala be bamaama baba kabaka era eri Swaziland kabaka afuga ne maama we Konamulondo. Yes. Namasole. Era bw'ogenda mu ofiisi olaba ekifaananyi kya Muswati n'ekifaananyi kya nnyina kibaako Prime Minister n'aba wansi. Yes. Kati eno Arms of African Foundation Honorable ate enkola muhoride muno tembaawo kemutegekera abaana nga bawala nti oba mulina kemutu planning do omwana omala yenna jangu tuyaka akantu bwe kati. Tulina holiday camps ez'abaana abawala era abanakimanya bajja kuzettanira abantu kirungi abaana abawala abo bagenda ku Facebook ne website mugende ku website yaffe www.armsaroundafricafoundation.org ne ku Facebook kwekiri you get to know what our programs are
tulina abaana abawala volunteering mu holidays mu programs zaffe ate ekirala tukola camps ombaamu counseling tukola ne departments ez'enjawulo tukola ne Butabika Youth Club is psychiatric nursing students okubeera nga tutuusa ku baana abalina mental issues stress oluusi abayingidde mu drugs tubayamba okuba pointinga to the resources oba we basobola okufuna obuyambi tukola n'omukyala Linda Nakalawa she is a lecturer in Makerere mu department of psychology naye ayina program ye bagita free to live bakola online counseling so we need to help our girls okubantabira yes oh yes no we've decided to put a platform nga abawala abamu abatuuse basobola okubeera basenga baabo abalala yes because they are role models kati omwana omuwala azaddeko n'amala neyeeronda wagudde n'abeera successful akikoze atya kati asobola okubuulirira omwana omuwala omulala eyakazaala n'amanya nti obulamu obwange bukomye munnange ndi second hand no you're still worth it so ngamba nti omulamwa gw'ekakati ffe kulaba nti abantu tubazzaamu essuubi tubayamba ate tetubaleka kuba nti ensi ebalaga nti gwokomye ye mwana omuwala abalenzi nammwe tubaagala nnyo abaana abalenzi that's why through mulwawo nnyo okwagala obbakuŋŋaanya naye kye tukola tubakuŋŋaanyiza mu mupiira tulina soccer academy naye y'abaana under 16 naye through that abaana abalenzi mubalaba ono alina ekizibu bw'ati ono ali bw'ati then mumufunira counseling mu mpolampola so that's what we do. Toyenza nnyo mukwano honorable ebigambo bino ebirungi naye nga tetunnaba kubeera nga tumaliriza honorable njagala obeeko obubaka bw'ompeera omuntu asuubira okuyingira omukwano n'asuubira okunoba non already ali mu relationship tusooke n'asuubira okuyingira omukwano asuubira okuyingira omukwano tojja kumanya mukwano paka ng'ogutuuseeko naye weebeereremu tobanga atamidde manya kyoyagala olaba omuntu akwagala nga ggwe akwagala kwebaka naawe akwagala kutwalako auto akulage bulazi oba akwagala olw'ekyo kyasobola n'okuzimbamu ekigenda mu maaso ekyo kirala namba 2 bw'oba mulenzi naawe tokyamukira mwana muwala olw'okuba walabye ekimyanso kirina omulamwa ayina gy'alaga agenda kuzimba ayina kyagenda okwongerako bw'oba olina bizinensi ayina idea ayina kyasobola okukola asobola okuba ng'ogamba omwana omuwala ono alina omulamwa nga nansi oyo nansi we ayina gy'alaga oyo ticca wa nasale ayina gy'alaga naye mulekeraawo nammwe okusanga abalemeddwa abali ku kkubo ng'omubuuza olaga wasimanyi ajja kwesibako akufuukira ekizibu oyagala omudduka ate nga tukunenya lwaki omudduka nti wamufuna tomulaba kati ebyo byonna ku sayidi ne sayidi asuubira already ali mu mukwano essaawa gunyweze gukoleko gufukirire guteekemu ebigimusa gubeere nga gubeerawo kubanga omukwano kintu kirungi ate onayagala okwawukana ne munne ekyo wabaawo ensonga ebaawukanya olina okuba nga weeri nga era osobola ojjawulo ogyogerere akoze eki kyewasuubira si kyekyo biki ebirala byotasuubidde ye wali omanyi kyoyagala nze ndowooza abo abasuubira okwawukana sooka okiteeke ku minzaani olabe oba otoolako ku ekyo kyewali tosuubira oba kikyuseemu ate mukyogereko mufune ne counseling. Honorable nga tumaliriza obubaka bwolekera bannakampala abo abalonzi bo abakwagala nganze omu bwente bannakampala mbaagala nnyo obuvunaanyizibwa bwe mwampa mbulowoozaako nnyo kyobola nti emirimu gino egimu gye nkola tusunyeeko busunyi emirimu egimu gino gye tukola njagadde ono Sophia
ya bavuddeyo nankwekula nayo n'agiraba kyova olaba nti bagamba afumba tabeera ku lujjuliro mufumbiro era mbadde nkyafumba naye ekiseera ekijjula tandise okusoosootola kale mwami Sempala tolinayo bubaka bw'omugamba yakimanyi wendi siina gyendaga yes Okay, right. Honorable Munanga omulungi adala Bapiro Talk Show essaawa eno nono ye woman MP wa omulonde gwe twagala ennyo wano eno e Kampala era nga mukwana ebigambye atugambye kansibe togenda kubeera nga tobiteeka mu nkola akubulidde eki kyakula na wajavudde ne omwami we sigamba nti munange besanga bwesanze nga talina lugendo gyalaga naye bonna balina ekiro bibira kati gwoyo gwolina mukwano bagwola bisaawa eno ayina gyakutwala gwolinayo yennyini gwoyagala ate olwensonga mukwano kansibe nti ati byonna byatugambye ogenda kubeera nga ate osengejja naawe kwe mutoke solo kubeera nga temukwano okiteeka mu nkola programu etekebwa mu center aba Airtel Uganda abanange womal sekabere ku kamera bali kubeera nga temukwano okwata ekifaananyi ekirungi ate namu ne editor wange Kimba nange Embaga nyo kati bagaze ekiro kirungi sigale nze Sophie Love usule bulungi mweraba